nti ekirabo President Museveni kyalina okulekera eggwanga olwaleero kwetondera ggwanga kusaba kisonyiwo mu nsi ne bannabyabufuzi banne nga n'obukulembeze abuta. Kyekirabo ekiyinza okutusevinga n'eggwanga lisigalewo nga bw'olitunuulidde essaawa eno liri kaamu ssaawa eno bantu bali ku Sande beebase banywa kacaayi kaabwe tewulirayo masasi gavuga towulirayo ki yeekolera ebyessaawa eno okulireka nga bwe litambula ayina kujja kwetonda nga bwe yakikoze ng'avana mu bukulembeze. Naye okwetonda kuno ku yeetonze tekumala kubanga nze nagamba dda okwetonda kwawe kankuddemu nagamba nti Pulezidenti Yoweri Museveni okuleka eggwanga lino nga litambula bulungi ayina okujja eri ensi n'ayita bannamawulire b'ensi yonna emikutu gyonna n'ayita ba donors batufandinga batukola ki World Bank, IMF, UN, Red Cross, America, Canada ng'ezo nkukakasa amazima mu conference mwe bali n'abagabwe mukkiriza ekyo obuyinza mbuvaamu essaawa eno oba tukole enteekateeka bwenkolamu bagenda otutuggulira ffe abalina ennyonta y'okumanya ekibadde kuba tetubaddeeyo. President Museveni ajja kufuluma nga Kyagulanyi amuweese temuyinza nakikkiriza bw'amala omuweeka ye mukulembeza gy'okusooka ndowooza mu Africa kubanga yensi erimu ebizibu sijjageza ku bazungu okumuteeka mu mmotoka bamusindike nga temuli muliro mpaka lwakitula. Kale tukomyewo nate twongere okwogera ebigambo nkyayina Aji Muhammad Kizito Kaloole. Aji yatugende ku nsonga ya President Museveni okwetondera bannayuganda. Ekisooka essaawa eno nga yakafuga emyaka 4 kitegeeza ki President Museveni okwetondera bannayuganda nti bannaye byasoba naddala ba Buganda mutusaasire ng'aneeminga Buganda ng'ekitundu most especially Buganda, people of Buganda. Musonyiwe ebyasoba. Kaakati ekibuuzo kino kimbuuzizza ekibuuzo kino kyambuzibwako emyaka giyinza okuba nga giri wakati w'ena oba etaano nga kimbuzibwako mutabani wange Saava era nga ne solutions gye mbadde nzijampa ya Museveni kwetondera ggwanga ekyo nkyogeddeko okumala ebbanga ddene nti ekirabo President Museveni kyalina okulekera eggwanga olwaleero kwetondera ggwanga kusaba kisonyiwo mu nsi ne bannabyabufuzi banne nga n'obukulembeze abuta. Kyekirabo ekiyinza okutusevinga n'eggwanga lisigalewo nga bw'olitunuulidde essaawa eno liri kaamu ssaawa eno bantu bali ku Sande beebase banywa kacaayi kaabwe tewulirayo masasi gavuga towulirayo ki yeekolera ebyessaawa eno okulireka nga bwe litambula ayina kujja kwetonda nga bwe yakikoze ng'avana mu bukulembeze. Naye okwetonda kuno ku yeetonze tekumala kubanga nze nagamba dda okwetonda kwawe kankuddemu nagamba nti Pulezidenti Yoweri Museveni okuleka eggwanga lino nga litambula bulungi ayina okujja eri ensi n'ayita bannamawulire b'ensi yonna emikutu gyonna n'ayita ba donors batufandinga batukola ki World Bank, IMF, UN, Red Cross, America, Canada ng'ezo etuula saagala nagiwulira neeyonze why World Food Program mu Uganda saagala nagiwulira nti ina mu Uganda ekyo olimbuulira olikimbuuza lulala I don't want to hear saagala nagireminga nti mu lukiiko lw'okwenenya sijaagala namu it's nothing teyeetagisa nakuyingira Uganda World Food Program. Kati katugende ku kino ekyokwetonda bwambala bateekawo ne bayingira mu ki bannamawulire b'ensi yonna ne bajja bannayuganda n'ababuuza mwagala ki bagenda mugamba ekigambo eki tukukooye ne ansa bamala tukuba tukukooye naye ajja baddamu abagaye naye mbatya musiima akatono akalungi kenkoze munsonyiwe ebibi bye mulowooza bingi byenkoze enki nzibe sirowooza nti mbikoze naye mwe mubirowooza biyinza okuba nga weebiri nabwe bibuuza n'abantu bajja bimukola ki ate biyinza okuba nga bituufu bayinza okuba bamuwaayiriza kati agambe nti neetonze ku ekyo
naye mbatya wabula bamwagala eggwanga lino litambule nga ndivuddemu ezino zenjagala wammanga kubanga kyonga etteeka tolina bwogamba bannabyabufuzi ba Uganda nga bawangudde President Museveni ng'asigala lwakitula ng'atudde mirembe kitu kiriiyo tikisu kiriiyo mu Africa tewali mukulembeze gwe bagyeko lwampaka n'asigala ng'akoze eki ng'ali ntende mu ggwanga balina kudduka ate kati abamu conditions tizikyabakkiriza na kudduka ne budduka bakuzza wamulaba ono Teira mukwano gw'enfanfu Obasanjo yamuwaayo naye nga yamuwa garanti tolinawo okola ki n'ensi yamunyigiriza kakana ng'akoze eki ng'amuwaddeyo kakati obutagenda mu exile ng'agamba nti kino wammanga kisooka saagala kuvunaanibwa musango gwonna kuba tayinza kumulwamu musango muvunaanibwa emyaka 4 ng'omuntu tayinza kuba nti mulwamu omusango ogumukwata nabwe guba ogwo kuba ogumu gukumala oyinza kumala n'ekikumi naye ogumu gugamba nti ogenda myaka 4 ne bw'ona omusalira emyaka 1000 sisukka myaka 3 nga sikoze eki kitegeeza ogumu ogwa myaka 4 gukola ki gumumala ogwo gumu twagala obuga nti sida yakuvuna temuvunaana musango gwonna temukwata ku byabugagga byange byonna bye nnali nfunye temukwata ku byabugagga by'abaana bange temuvunaana buli muntu yenna gwena enkozeeko naye mu gavumenti temumuggyako kantu konna nkukakasa amazima mu conference mwe bali n'abaga bwe mukkiriza ekyo obuyinza mbuvaamu essaawa eno oba tukole enteekateeka bwenkolamu bagenda otuggulira ffe abalina ennyonta y'okumanya ekibadde kuba tetubaddeeyo President Museveni ajja kufuluma nga Kyagulanyi amuweese temuyinza nakikkiriza bw'amala omuweeka ye mukulembeza gy'okusooka ndowooza mu Africa kubanga yensi erimu ebizibu sijjageza ku bazungu okumuteeka mu mmotoka bamusindike nga temuli muliro mpaka lwakitula kisoboka ekyo bulungi nnyo naye nga ffena twalaga tumusindike naye tebayinza tukkiriza baani Kyagulanyi yatusindika Mpuuga Namboozi Lukwago Basigo naffe tujja kugenderako ng'omuyeeyo guli emabega tukyantinga naye nga bannannyini mutwala beebo ekyo babo kimuwe asigaze buli kyonna kye balowooza nti yakitwala mu bukyamu abaana birina balowooza nti abibawadde politikali nga bafunidde bannabyabufuzi abagaggawadde nga bagaggawadde mu bukyamu kuba eriyo bannabufuzi abagaggawadde nga Museveni tamanyi nga bagaggawadde lwakuba ye mukulembeze nga babadde babba bubbi naye nga tayinza kumanya bamugabuga nti wayo ebisajja byalina obimanyi nti anti leerwe n'akitegeera butegeezi nti kakati abo bonna bajja kusigaza ebyabwe n'ensi ejja kutambula nga bwekolaki ensi teggwebwamu sente bantu baleme kweraliikira nti babbye ebintu bingi nnyo nti ensi ejja kukoma no bakoma bukomi awo ensi esigala etambula Katonda bwe yali akola ensi yagikola ng'agiwadde ettaka n'ebyobugagga ebigirimu kuddamu ku managinga ebyo tukola ki bye tulina oba okuteekawo olukiiko nagamba nti teekawo olukiiko olw'okusonyiwagana omuntu ajje mu kakiiko ayogere ebibye nga bwolaba olwa Mandela lwe yateekawa e South Africa ekyo kyekintu kyokka President Museveni mu kwetonda kwe ekirina vali mu kwetonda naye okwetonda kuno kwotugambye eky'okusoma ekiwandiiko eky'emyaka 4 kwetonda ki first of all nga tukusonyiwe ki ng'Abaganda byonna bibakoze mu bukyamu bo oba abo abakola nabo ekyo tekikoma bukomi awo kubanga bikyeyongera goboga tukusonyiwe ebikyamu ng'Abaganda tukusonyiwe ebikyamu nga Bannayuganda ekyo yali kyogedde bamutwe bonna bali bweru eri mutwe bulungi nnyo kubanga be bamu ku bisi kyemutunuulirako nti eriyo abantu bewakwata bbiri twakubadde akalulu 221 eriyo n'abacyogamu gye bali kakati abantu abo bonna bewali badde ogamba y'abasajja kola screening y'abantu abo abakwatibwanga beekuusa ku by'obukulembeze bwange ekyo yaligenza okusoma ekintu ekyo nga basoma ekintu ekyo nga nabo bajja mu layini emabega bano basoma wano tutunulira kiwandiiko kino tugenda okulaga edi mutwe tugenda okulaba abakwatibwa
wa ejindi wa mubine byakayunga bugerere ebukayunga bugerere tugenda okutunda abacogamu tugenda okutunda abakwatibwa ekalangala mu bizinga bwe bajja besomba tugenda okola layini 10 2 4 5 tugenda okulaba besije biki naga tutandikira awo ensi bupya kwetonda kwange okwetonda kwali bande bova lyonene nnyo neto za gavumenti wetonda ate nkera ne mufulumye ekiwandiiko n'ogamba Ssemujuba Mugasse ku fayiro ya besije nakiwulidde oba kituufu nti lukwaga akoza ki tumugasse okusi kwetonda salamu musumba exactly katiregeeza tewali kwetonda kikati kubanga wakyaliwo hunting political echa hunting abantu abotokola ki botokiriziganya nabo politically ochaba hunting okwana kuno tekwade genuine abantu bakulabye ng'okukulu ennyo nesi kukulu nnyo ekyaliyo okwetonda okutuufu kwe gwanga ekyo gavumenti abo nabawona politically yabakoze eki specifically Buganda ina byakoze Buganda nga nawe ajogamba nti kino ne kino kyayino kyetonda obwavu bungi nnyo yawa abakyala eddembe okukola eddembe lirudda wa abakyala okukola nga bagenda basindisa wirubbalo abakyala bwe bawadde okukola bali mu kusindika wirubbalo tebawadde eddembe ly'okukola kitange mu 7 yali yaganda bakazi be nga tebalima balabirira bulabirizi ki nsuku zaabwe nakukwata kambe naye omukazi ali ku wirubbalo asindika kyovula n'amaka tegakyali mu ssanyu mukazi engalo ziringa nga luwawu akuyisa ku ttama lisala busazi ugenda kufuna otya essanyu gende nakasera basula abakazi bajjajjaabo basula nakasero afutukayo ku munana nagenda yeyasanga omusajja yange ennaku yamukutte edda yenna nnyo galinga nga balaafu essanyu liyinza okubeerawo bufu teyisobola kola kakati okujja abantu abakazi obajja emabega si kibi naye ng'obajjeddeyo ku kisikeero ki abakazi bava emanju mu buyivu bwabwe opportunity bakazi ba dokita si yasoose kujja abakazi emanju cabinet eno tulaba sa minister mukyala vice president mukyala n'abalala abakyala namirembe bitakaza malazere yali ki yali mukyala nga si minister yali minister omukyala Senkatuuka Minister of Culture mukyala Bob Asozi yali muki bitamazire teyali ku mulembe gwa Museveni guno ni kwami kubote wano omuyita Amini yamuwa yali kwa Amini Minister of Education Minister of Culture muwala wa Senkatuuka mukyala Bob Asozi yali muki Bagaya Foreign Minister a younger girl one of the yali akyasinze obulungi omulangiro oyo omu ku bakazi abakyasinze Katonda byeteeka ku nsi obulungi omukyala we totanafa myaka ali mu 10 bamuteeka ne ku magazine zisinga okubeeza omulembe mu nsi yonna by that time in New York yamuwa Foreign Minister kakati abantu baleme kulujja kutula mu bintu bitaliimu nnyo nti yabajje mabega okujja abantu emabega abakazi bali babayuda buyivu bwo bwe bukuleeta okitegedde buyivu bwo bukola ki bukuleeta ekyo tekigaana abantu kuva mabega era ekyo si point gyentunula nti abakazi baava emabega naye baava emabega nzintunula abakazi baava emabega bakola ki abaana tulina bakusaita abaana abato myaka 22 n'omutunuulira nga talina kimubulako mbala bakusaidiza abantu eyo talina kimukola ki ali mu 22 24 nice looking figure nungi asindika wirubbalo nga mukazi abuuza genda mulambule ku masaito jja balaba obanga oyagala nkubiranga simu negandi genda ku site ya gundi omusange ko ali ku mugandi mama gwani okola ki wano bakusasula bulungi ajja kubuulira lwaki wajja wano tebavuddeyo ndi kubanga yabajjeyo bajje bakole setup yali etambuza ebituufu ebirungi mu nsi evuddewo yes setup twali tuna argument awo n'abaana bange abamu nga bawuza nankani baana abawala tebaletea kugenda okuleeta tebategeera basajja tebakola ki ne mubuuza nti olina emyaka emeka nti n'emyaka 26 omanyi galufuli ndi wasooka gyali yatunula ku ttaka nemugamba n'olubuto okubonaabona kutandikira eno mu batabani ne kulumba abawala kubanga omuwala bwe lwatuuka myaka 18 ogenda waggulu aba atuuse okubeera ne girlfriend ne boyfriend olumugendako bwe ppa lubuto
no bamugana funyo olubuto natambula butambuzi fo tugamba nti ndi lubuto sanyu lyabangawo nze no kankuwe kyafaayo ekyange ndimo temwali nga fenti tuteka konja bala mutabani wange asooka bamita Arafat Yasa Arafat chala gwe mufunamu yali muchala wa bbeeyi bembalale family z'amaanyi wabeera olubuto twakwataganya mu kindi n'akulabyawo n'asalawo n'addayo mu kyalo naye n'agamba osikalo munaga genda n'akulabya oyite Medi njagala kwogera naye ningenda ku ssimu zino kwa zaali zanga zakutambula ngewaka ewaabwe balinawo essimu mu kindi n'akulabye saa 9 simu neevuga ne Medi nti kakati nti sebo nze siyinza kwegulira ngoye njagala kujja kugula ngoye nemuga nti ojja ddi najja enakasera wolaba wali kizibe ky'abasajja balaba opposite wali petrol opposite bagale waliwo akatale akalinga k'ebimeeza n'omukyala yali akyakolawo mumanyi nangamba nti tugenda nakasero yali ow'amaanyi by that time omukyala yakolanga ki yaleetanga ebintu by'abakyala tukwataganye tukkiriziganyizaku ajja enkeera bwe yajja tukwata special yaffe okufe n'akulabye etuuka mu katale neepaakinga special tugijje n'akulabye nze njitutte ogijje n'akulabye wali owabalumu njitutte mu kiyindi nkimye mukyala wange mu kiyindi ekyenakula ekyawane Makerere tuvuddewo tuyingidde nakasero ku katale kaze nga bwomanyi abakyala b'ebbeeyi atudde ntebe bagimuwadde bamumanyi bulungi nnyo kanagamba nti noonyayo obugoyi bwa unisex kyategeezanga bw'ozaala omulenzi ayambala n'omuwala asobola okwambala nga tewannabaawo sikandi kumanya mwana kyakola ki nalina obusobozi muga nti amira no balonde bombi omukyala yali atulaga nti dda ate sente ziyinza okuba ennyingi ate nga omwana tomanya ne muga nze gambye ronda bonna n'alonda seeti 2 ebibaya 2 anti byayawulanga kala ekibayo oyinza obutakimanya naye wabeerangawo ekintu kyabeerangawo nga kiringanga kibasiketi mubatambulizanga omwana n'alonda ekibaya bebiso simanya bazita napi ebigoyi bino byebamusiba bino ebyebipeesapeesa buno obugoyi bw'ovulu seties nenze sasula nitudde nakola naye bakademu wa transport nadayowa ekyo kimu nkubuulira obusobozi obwali muki ng'omukyala afunye olubuto ng'abavubuka kimu nze nazaala abaana 3 ekiro eki era we bali balamu mu bakazi 3 one day ebadelivaringa bonna nga tewali nti ensimbi zimbuze omu w'ensambya Lubaga na Mirembe bonna balamu batabali bange bw'oliyagala olibalaba waliwo Arafat mulamu Faruk mulamu Isma mulamu Sula mulamu onaku okitegeera sebo sente zonna n'ozisasula ekyo kiveeko nva gye navaawa ngenda okutuuka ekibuye ewamina ne banga nti Amina nti ali ku kitanda kunzibwa nti nsambi abadde ki tiyagenze mu ddwaliro ne bamuganya okuvaayo natuuka butuusi nsambya naddeeka nga naba nga nzira nsambya tuuka ensambya tuddaawo ki bwe Amina ki nti ndi wano dokita agamba ki nga musanga mbuuza dokita awo omukyala yali amulabirira si dokita abaaliwo nga bannansi bamidwife n'agamba ono yafunye munani alina obuzibu alina high blood pressure butolina emyezi egi naye twageza okitunula nga tajja kusobola kulabirirwa waka alina okubeera wali mu ddwaliro ensambya alina okubeera mu ddwaliro nti naye nga bamutadde mu luumu y'abantu aba 2 kuba ensambya walingawo ey'omu waliwo eya2 waliwo n'olukale n'ekyabana ne mugamba omukyala muganda naye nti I don't want my wife to share the room nfunira private mukazi nanga nedda ate mbadde propose yange sente nyingi agenda kumala emyezi 7 njagala agende mu kiriwa agende mu wali mu wodi ya bulijjo eyawula just bukateni ne mugano njagala agende mu kimu ndaba akyali awo akyayinsitere mugaso okujje tugende wakasiya zino meka zino ezisoose
nindekawo ne deposit kumpi wa miezi 5 nimuteeka mukazi wange nagenda mu kisenge ki emyezi 7 alya anywa ate bali bano abaveno abenkonokono Banyarwanda nga olw'obulungi bwalingawo n'embeera yabeerangawo nga kiringanga bajja mulaba akawungeezi okujja okutulako ebweru kyemisana kijja n'ekyeggulo kijja from my pocket. Kakati olwaleero omuntu okugamba mutabani wange ne bamugamba nti nafunye olubuto olaba ebizibu ebiri ani yagambye nze sizaala anega nfuyisa abantu emputo webaka naye kuki gali mpita wata mwambala bwali wegatta naye kitegeeza asobola okufuna olubuto ki ekyogeza ekyo mbeera ya mbeera feri alinga nkuwadde kyakulabirako kyange nze nebyokulabirako bingi muwala yangamba bugambi n'agamba nti tuli awo n'agamba naye mazima mbeera embalala eyo nendaba ennyonyi ng'ekola ki eyita waggulu naye bagamba ebeera Ntebe nenjagala ogirabako ng'eri kuki ekintakuza omutwe wiiki eddako twali mu Mbaasa ng'ali ku nnyonyi tulya bulabu ntukuba ebifaananyi Port Jesus ze muwulira ezo zonna ne mulambuza ebyo byafaayo byawa PBA mu Mbaasa emikutu gyonna nitugiyitamu egyavanga eno bagitangayo wote bagitanga Mana Village n'oyitamu n'omugenda mpaka wansi ku pooti byonna bifaananyi ya General Bamu ezo twatukwano kiro Katonda angambe muvuge ekiro tugende muganda eddo jagenda nti ayagala kukwata alubamu zino addayo mu kyalo ewaabwe kulaga nsi naye nga bulimu ebifaananyi ng'ali mu short ayagala bijjamuha ng'abitya ewaabwe tebamusuubira nti ayinza okwambala ki shoti mu culture yaabwe okitegedege naye mu Mbombaaza twali mu zi shorts zokka bulamu bulala ng'ebifaananyi byonna almost 90% biri mu short nga talina bwabi avoiding ayagala obibalaga ate atya obiraba naga bino njabiraga baganda bange nga tuli mu kisenge ebimu bingi okulaga maama ebiraba bino ebyempale katayagala byomukola ki amali banyoli obulamu kwa katandika nedda obulamu bubaddewo yes tulidde obulamu mwe temulidde bulamu era temujja bulya poza abazzukulu bali bulya naye mwe temusobola olw'embeera y'essente ati kikyasoboka cash serimu ekikolimu kati tewali sente ogenda bulya oti omuntu akeera n'akola n'amalako omwezi ng'akola nga bamusasula ne bamugaa tubuulire okwoterese naye nga zaakola zaakulya yes eyo yembeera eri muki mu Uganda kakati tujja kugamba tino abakazi bali bulungi nnyo omukazi teyakolanga bw'oba yagadde okukola kituufu abakazi babakolanga amaduuka abakazi balinanga amaduuka nga bakola abakazi mu minisitule balingamu abakazi balinanga amasamba abamu balinanga emirimiro ezaabwe nga batema amatooke naye kati gyono ogamba nti omuntu omuyambe ennyo nga abakazi twalinanga ewafu abantu bannakato batemanga loole 2 ez'amatooke mukyala talina musajja loole 2 buli wiiki buli nnaku 14 zijja mu nsawo eyiye abo balamu nnyo gye oba bakafu oba gyali Namulindwa ekibuga waliwo Namulindwa waliwo Nakato waliwo omulala yali luddawa mu Kirangira nga batema amatooke ziro labo live mbamanyi ku maaso kitange yasubulanga amatooke ewa Nakato yasindikangayo nange nze nagatemanga ne babamweya ne bakojja bange Rozio wali mulamu kojjange gwe nagendanga naye otegedde n'atema amatooke ne babamweya ne batema amatooke bagasoma ne nsasula ssente kubanga I was so good nali ntegeera nnyo kitange yali antrustinga nnyo era nga ssente azindekera kasikabeera nti omanyi wabeerangawo season ey'amatooke okuba nti gali ku bbula ng'olina okugenda ne kaasi naye abasinga obungi nga batema ga ku byalo nja kuleeta ssente kati kitange nga yeeyambisa nnyo advantage eya kaasi oyo tugende ewa Nakato n'oyingira olusuku n'ozimuwa ne baluyiwa ku ttaka enkota 4 mmotoka neetwalako enkota 26 n'ogende wa Namulindwa n'osasula n'ogende wali awo ekalyango muwalimu yakwata ekiso ogenda okutema enkota 200 mmotoka 4 kakati kyogamba nti n'abantu bakazi babajja emmanju abakazi babajja emmanju politically yegendereta abantu bali mu byabufuzi bebazannya ensi waliwo abantu nga ne ku kyalo tebamanyanga pulezidenti nti yazze no today president afuuse owalayisa ekisusse omukulembeze nga ne minisita bwojja ku kyalo mu kyaki bakugambako bugambi nga minisita wamuwa ku kyalo azze okusoma mu kyaki ye ya bulijjo ye wa bulijjo
niyo lwalero kansala yagala atule wali bamwe n'akazindaalo mu church kansala yagala atule muki mu church n'akazindaalo bakamuwe n'otakamuwa okufa kwennyini kwafuuka bizibu nzinziika waffe mu Lwamata Trading Center mukkumuna abantu boogera ne basukka n'okusukka buli ajja njagala kampasala nze neesimbyewo ku kino tewalina makulu nti ino kiri awo emikolo gyafuuka gyaki naye muneefu tuli mu senta ya kibuga baganda bange abasinga obungi bebali mu bato bange bonna abasinga obungi bebali mu ebyo ebyobufuzi ku kyalo kati nze byange sibifaako nze ndeeta bulesi mmere yaffe tufumba mukyere gwaffe nga nfuma mukyere eri mbeera mu control yange y'abantu kulaba nti abantu balina okukola ki okulya nga tubali balwanira buzindaalo muki eno ku mufu sikyo tekyaliwo basomanga bantu ebintu bisatu obwavu kyebukoze buleesa abantu mu church buleesa abantu mu masabo buleesa abantu mu byobufuzi bwavu omwavu taba na musoma amazungira wasuubira okufuna ki kyovulaba nti amasabo gakola nnyo church zijjudde sikumanya katonda kubanga n'abanene basi abaliyo bagenda kutukuza bye babbye mu gavumenti basaba Yesu ataasende muganda yange ayigigiyo mutunuze bali kyusa eriiso lye kyusa omutima gwe kyusa omutima Mukama Katonda wange atunule bweru tankoonako bibatwala mu kyaki kyova obatunuulira bali ku layini ezisooka ba CEO bagenze kusaba Katonda ayuguleba ayigigi yes kulisiti ejjale bekola ki kakati bana abalala bagenze kufuna kugenda mu America asaba visa nagenda ke wa mwami bujingaawo nali ntambula ku Sunday kati abachachi abo bantu bagezi buli ajjo mupya bamumanyi face empya nali mpakinze no waggulu abana bampa bubinyo tukeni ngendo kutukende ngamba lwachi muruka zona ziseko zipakize ne bampa parking yango wansi nenvaayo nezija nga ntambula bampa akatebe wali eri munga ntinyera kubera ningendo kutuka mu time ge yokusaba nga buli muntu bamugamba awanike owaleti awanisi wa passport ajiwanisi atalina okula katamba nange nengula katambala wali atalina cha wanika okula katambala ka white nange lenga sija kutunanga mu stranger ninkagula mangu nyaawo ninkawanika basaba ngendo okera wona linsigamye batunda asima anointing oil omwana omuwala muto mulungi muyitirifu ogenda okula mu dirisa nga yali mu kwesiiga eno yine ebisambi byonna asiiga bukiize eno anointing ki oil asaba Mukama Katonda naye nga yali mu ali ya kawundo oba yali agamba ndi Mukama Katonda yali sijifulumamu ogitege kakati abantu batusiza ku grade ino genda mu ebintu ebisatu church sabo nebyobufuzi so tukyali ku kwetonda kwa President Museveni President Museveni bwe yajjira mu G86 ensi yagisanga eteredde entende oba naye yagisanga yatabangu kanga ayino soka n'agitereeza ensi eno yeetaaga okutunula ekintu kinene nnyo okumanya President Museveni. President Museveni yali mukulembe yajja n'abeera mu byobufuzi okuva 1971 bwe yava e Tanzania 1970s n'akola mu ofiisi ya Obote. Naye bamuwamba for sure yanyigirani amin kumujja mu position mwe yali yamanyi yali wa kusatu nga Obote yasooka nekyoni naddako ye nabeera wa kusatu na mulenzi muto nnyo n'ekifo kyali mu kyali kinene nnyo gyali naye bamujja mu konti yasanyuka naye ngeri gyali musajja abaali bamaze okubeera mu kwenula ku Africa yatandika olugendo lwe n'alutandika mu 7 egyo 7 najja n'alumbaawo banene bafiirawa Embaale ba Black Mwesigwa ne Sam Black ne bafiira Embaale n'atandika ofununa saye n'agenda e Tanzania Amini bamuyisa bubinyo sabotage yali nyingi nnyo kakati Amini n'akyayisibwa lutalo lw'okukyawa Amini lutandikira eyo Amini alina ebintu bingi bye baamukola ebitaali bibye Mulaba Jackson ezaakolebwanga nga ziva bweru eyo nezijja zibeerawo naye ne baziteeka kwa Amini bagezaako mutta ensambya n'atafa kati Amini naye najja yeyambisa
abantu abatasoma mu magye n'obusiru kati naye natandika okukola ne batandika okukola ebikolobero ebiringa live bibabalaba kati nganze na testimony gye nnina okutta omwami oyo bamuyita Nkasiita nanyini international oyo ekyo nakimanyira ddala bulungi nnyo yalyanga mmere wa taata wange naafa abantu bangi bafiira obwereere n'abamu ne bafiira butuufu n'abamu badduka abamu bapattira butuufu nono gwe batta Kabaale oyo nakugambako olumu gwamini yamutta naye Kalambuzi yamutta mu 7 oba mu 5 oba 7 mu 6 awo kati bwamutta ng'amulanga kukolagana bayeekera bava Tanzania kuyingiza mundu mu Uganda naye oyo kufiira kuba kitaffe abamu abayogeranga nga Amini bamunenya nnyo okutta ki abasajja abo kati nga batidde bwereere naye emyaka nga 6 emabega obujulizi bwavaayo baali bagenda abazzukulu basima okola foundation ye Kabaale bazimbe ekizimbe bagwa ku Kikutiya kirimu emundu 27 AK47 mu ennyumba ya Amini uyu guyatta naye tewavanga yate kukitutangaza ndi gundi ndino zaani yenzo olwasoma ku monde namanyirawo maka ga Kalambuzi nti omusajja ono Amini yamuttira ki yayina emundu 27 naye by that time Amini yakyayibwa kati olutalo bwabwe Tanzania nga lujja lukuba Amini namba esinga obungi mu ggwanga Uganda yakkiriza Amini akuwe naddala Abaganda abaali wano Amini yayisiza buyasenya abantu kati advantage yabo bajjanga babayita abanunuzi ne bagira mu advantage eyo nga balina sympathy y'abantu Amini agenda Amini atugamba ekigandi muli noonya era mulinjula ne bongenda kukola ki zikitange days yali musajja mu Katoliki kwanza mu kike kyafu kitange yasalamu kamu yokka naberiko wenga Amini yagere kigambe kiyagagenda tukukoye naye ngo bugagga bonna atagagawulira kwani atandika okukola 7 mu kitange yatandika omukozesa tugenda okuwera 7 ngo bugagga bwali tebulangawo okuwamba Amini ngo bugagga bwalina buyitirivu yalinga mu ndeebaawo abasajja bola baba babayita Samu Kyalema bebakolanga emorokazi Samu Kyalema wali awo biliyoni alina n'ebizimbe mu ndeebaawo mumanyi bulungi yali kolanga emoroka za kitange service ng'asula mu kayumba kali wali waggulu eringa n'amazzi agakulukuta gayita wa Samu Kyalema konna agennagisa gayita ng'omu is a biliyoni ekitange yali musajja mugagga naye yagamba nti Amini kola ki genda kakati abantu bajja bafuna simpaze z'abantu Amini bamugoba binayisa atandise sabotage etandise wali sabotage ku binayisa abantu baafwa awo nga mukavuyo nga tebamanya abantu baafwa batya binayisa naye ensi n'ekyawa kubanga abantu baafa nnyo mu Kampala wano so si ne mu Kampala yafuga lunaku lumu na witness ng'emirambo 9 okupapapo mu ndeebaawo olunaku lwensooka okuwona okufwa mu 8 waliwo akakubo kavanga eyakana kayitwa amazzi agava ewa Kabaka kayitanga waffe wakati waffe n'omusajja twamuyitanga Fiat ng'atuna mipiira nnabugabo kakati abasajja basigale bayitangawo buli lunaku okujja okubba bayita omu bagende bakole ki naye nga bayita waffe mu lukuubo nga bwolaba luno olukuubo kati nga saawa buli kiro saawa zitandika okubeera saawa nnya tubeera mu dirisi tubeera mu bumooli genda okulanga bajja nga bayitawo ne mudduka ne mutunula emmanyi mugenda okulanga bayise ewa kikoofiira ne bagenda kakati abantu bakola ensobi batandika okugamba bakola ebikwekweto ku kyalo nti bannaye bwe mubalabako tukube enduulu kitange teyaliiwo yali agenze kukola Zaire kati bajja maama wange yali mukazi mugezi nnyo mukyala mugisu yafa n'agamba temugezi okubaako kye mwogera kyonna musirike kakati bano bayitawo we bati ne tutudde manju tubalengera bagenda okuggwerayo wali wa kikoofiira yatunanga maluwa bano baneibe wa Fiat bakuba enduulu abasajja bakyukirawo olunyi ne baluweerawo amasasi ne bayingira munda omwo ne battamu abantu babaali mu 7 ne bajja ewaffe omusajja n'abagamba ekigambo abo tebakubye enduulu baleke ennyumba eyaffe nga mwe muli mpulira ne batambula ne bakola ki ne batta abantu enkeeraawo wonna kati abantu ne bongera okukyawa ki kati Museveni agenda okujja okugamba nti agenda mu nsiko ng'ensi yalinda dda sevya ng'ensi emaze okuliyetingibwamu fiya n'obubi naye obwakolebwa obukolebwa bannabyabufuzi obutaliriyo kubanga n'ebivuyo obumu obwakolebwa ku Amini bwali bukole nga bukolebwa kuva Tanzania kubanga mbadde ndaga nti awo kamuzi nti oyogera bw'otyo naye abasinga bamuvumye
no awo kamuzi nti ebyo bikolwa byaliwo naye abamu olwalira abaliwo mu biseera ebyo nga ne kakati bakyaliwo ate bawaana buwaanya amini anti kati bagenda batandika okutegeera omanyi omukazi oba omulina ewaka ayinza okuba nga muyombi naye ngaokuyomba kwe kwa bulijjo okw'omuntu kwakola ki ogwo omukazi antamye bannaye omukazi akoze eki omukazi agende naye omukazi we bwagenda n'owasa omulala oyinza okusanga n'ogenda okusanga ng'osanga engalo z'omuntu oyo oba olese musezi olaba ojulira oli bulungi nnyo tekiri muna ddakiika yonna otandika n'okumunoonya n'ogasika mukama katonda singa mufuna gyakola ki naye nga bamuwasa dda takyetaaga nakudda wuwo naye olina musezi ate agakonzanyirako nja kusindikira ekitambo nze sikuviira kati n'osika tandika okubeera mu fiya kati otandika okujulira omukyalo oli kati bino byonna kuli yesu yali eteekeddwawo embeera embi eyakolebwa obukolebwa ye yaleeta bino byolaba nti twakyawa nnyo amiini naye ng'embeera eyamuteekwako yakola ki kakati bwetumala okugenda nange ndi omu kwabo abaga nti obote ono akole ki kubanga ne ku obote twajja ntujja tukola mistake gye tutaamanya oba obote gye yasinga okukola obukulembeze bwaffe nga butandise obuyekera butandika okulumba okuba amabalakisi bukuba amapoliisi butandise okulumba bamayumba 10 bukola ki obote naye yajja n'atandika amagye ge okukola mu nkola ekyamu n'atandika okujjanga mu kyalo nga tabuuza nejjukira mu kyalo mwalingamu abantu abatawagiranga bikolwa byaffe era kyobala twekwekanga ne tutya abantu tukola ki otuwaayo naye nga mu abo mulimu abantu abaali bawagira gavumenti abaali basobola okuyamba gavumenti okulwanyisa obuyekera buno nga basinziira ku lugambo lwabwe kati amalibo gajjanga mu kitundu tegaatalizanga kakana bagenda okulaba nabaana babadde basigaddewo n'abadde batawagira gavumenti nga nabo batutte bagaa tetulina kyakkola bano abasajja batemu omusajja oli kyalwanira kyali baki bamaliza batukoze eki batweyonzeeko kati ekifaananyi kitambwira ddala nti gavumenti z'abano zibadde ki ebimu tutandise bitegeera luvannyuma nti ebintu ebimu tebaali babi twabakozesanga ensobi ze bataasobola kumanya ng'olutalo amagye tegaasobola kutuula agaani ag'obote okukola olutalo tugenda kululwana tutya omusajja ono ayingidde mu nsiko atandise n'abantu baamuyita oba tebaamuyita titebamuyise tugenda kuhandulinga tutya embeera eno kubanga singa bateekawo embeera okuhandulinga embeera eno oba tatandika kutta bantu ne batandika okukwata abantu mu ngeri mpola osanga baali tukoze eki baali tuwangudde kubanga bano abantu baali badde be baali batuyamba be batuleetera emmere baali badde kyangu nnyo tugamba nti abantu bano bali wali naye kati nabano abantu yali badde agamba omusirikale w'obote nti omusajja ono ali wali era takyasobola kugamba nti alina musajja w'obote amulage nti ono ali wali kubanga wamulabira amukola ki amutta busi kati kyansi eyo niffe tujja tugifunirako ne tutandika okukuza ki ekitundu kyaffe kati simpasi y'abantu bannakyalo n'ataalwana yajja okwekweka kuba abantu balina bonna abasinga okujja mu nsiko bajja kwekweka tebajja kulwana abasinga tebajja kulwana they didn't come to fight bajja kuhidinga bamaliriza kati gwe okyali muvubuka muto ate otubeeramu otya nga oli muto tulina kutwala mu training kati abantu abamu bajjanga nga bayingira mu training nga tewali kyakkola nga tubateeka mu training nga babatendekanga abantu batandika kulukola ki NRA weefunira buli kintu kyonna katonda nga n'akuleeta mu mbeera obukulembeze bwetukakalagalugala kakati ffe nze kugaye nalowoozaako n'ekirowoozo neŋŋamba nti President Museveni yali wangudde nendaba ku kulowangula kwa President Museveni olunaku lumu katonda nanzita kati eri myaka 4 katonda kankulageko ku buwanguzi bwali okola ki nga mukyali mu lutalo singa tuwangula waliwo omwaka ogwatuukiranga muzibu myaka 83 ogwo abaana bwe basinga n'okuddukira mu nsiko wali kintu kyali kizibu nnyo 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 ng'olabira ddala olutalo lulinga olukoze eki oluganye kati nze nensaba mu mutima Mukama Katonda tukkirize Museveni awambe eggwanga Uganda olunaku olwo ndabe ku Obote ng'akoze eki ne bonzitira awo myaka 4 agimpadde ndabeko ku buwanguzi bwe nasabanga kati ntandise obwejjusa bakitaffe batandikanga okwogera nga Museveni eggwanga lyagenda okuvuga obwongo bwe bunene nnyo ku ggwanga Uganda bamulabanga wanjawulo nnyo ng'asinga ne B'Amerika singa Katonda yaba omusajja ono Amerika ensi eno yali badde ate ennungi mpitirivu yali yambye Afrika yonna nekola ki ffe kubanga ffe President tajja nkola nti agenda kufuga Uganda ajja stop over agenda kuba South Africa President Museveni
Emuyete yali yakufuga wano Uganda. Fuki ekirowoozo kye twalina. Era y'embeera ye. Kubanga n'okufuga kwonna okugamba nti ajinga yeeyongeza si abantu be baasabanga pulezidenti akole ki? Yeeyongeze. High-command yesalawo proposal okuleeta emyaka ena nga Museveni agatuweeyo obukulembeze tugende. Museveni bwe baamaliza nti bannaffe bannansi tufuge emikambwe, Museveni n'agamba tufuge ebiri. Mukati ffe bannansi kwe by'obukulembeze tugende. Ateesewo embeera yakola ki? Tabyagala na byagala. Bwebale nnyo. Abyagala oba tabyagala kye kibuuzo kati. Kitegeeza yali apulitendinga. Yes. Kakati eyo yensi gy'otunuulira. Ffe ng'ababadde mu ze tulaba ssaako bwe gyetambula ebyobufuzi n'ensi gye zeeva tulaba ebintu birala. So ajo ogamba nti bakitamu bwe batunuulira President Museveni balaba nga wanjawulo nnyo tasanzire na kufuga. Mulimu abamukkiririzaamu. Si bonna naye abasinga obungi baali bamukkiririzaamu. Abamu baali bamwagala wa nsonga baali bamuyita mu communist. Abantu bonna abaali basinga wano mu ggwanga Uganda baali tebaagala ba communist be Barasha be ba China abava mu saidi yeeyo Yugoslavians. Abinji yali yajja enko Obote yali yajjayo enkola eri kati ng'egye baali bakyawa Obote nga n'enkola tebagikola ki ate nga Museveni ekifaananyi kye yali akola ki kawunda suuti abasajja baali baagaana okwambala ki essuuti zino bo bambala kawunda suuti kabaka suuti babidandisa lya bonna baali bakusajja ba communist nga tebambala suuti zino za bulijjo naye serowooza ko babidandisa ti yali ayambadde ne ku suuti. I'm not sure. Eno ya bulijjo tajambalangako bayambalanga zikawunda suuti ezaaleetebwa oyo omusajja owa Zambia yajja ajambadde nga tebambala eri izo z'aba communist kabanga kanankadi just kakooti kali awo kansawo bbiri wano ne zino eza wano period. Kati mulimu abantu bamwetaaga naye nga be batono. Kati bano abasinga obungi baali bamwetaaga nnyo olw'okuba nti yali akutte ku kinyusi ky'Obote ali n'ayongera okuwangula ebyafaayo okuleeta Ssaabasajja e Bulemeezi. Eyo yali ggoolo nnene nnyo. Yali ggoolo nnene nnyo eyabala ekyo Ssaababazi yabala ekisembayo be bannagenda abo abaalimu egyo emizannyo okujja kwe bannagenda be baakola ku ebyo Ssaabasajja okujja wano tekeko oyo omwami ali awo omusajja ali awo Brigadier Bannadulu bamutambuza awo. Bannadulu yali afunye n'obuzibu mbu ye yagamba yawandiika kakiti n'akamu akaali kamuleetedde ebizibu akawa Ssaabasajja. So that's bwe twali tulowooleza omukulembeze oyo nga mulowooza wanjawulo nnyo. Yes. Nakati olwaleero bubeeraawo n'embeera puzzled lwaki kino weekiri sinnakkiriza ebintu byendaba nti bikolebwa gavumenti yaffe. No, mulimu byendabira ddala nga si byali badde byaffe. Abantu tebatukyaye nnyo nti tukoze naye tulina ebintu bye tukola kati ebitukyayise bitwali batusobola okulongosa nga bitono nnyo. Kyekiri kyegambye okwetunda kuli naye ala abantu waliwo ebisobye bingi ensonga lwaki avuddeyo balero ayinza okuba nga si yabirabye. Nze okwetonda kwa President Museveni kuno siri sure nti kuva mu ye ekinene nnyo kubanga okwetonda nga President bwe mumanyi asobola okukola gundi ey'essaawa nga tasoma speech. Lwaki yagisomye? Kwetonda okulwaki ade asoma kigambo ku kigambo. Okwetonda kuyinza okuba nkuva mu maama ne famire kubanga famire eyinza okutandika okutunula ebintu obulala. Era abaana abo baba nga batuulira nzize mbagamba ekigambo kinene nnyo batuuze omukulembeze bamugambe otukoledde byonna kubanga famire y'Akaguta teyalimu yadde empagi ya ggaali. Famire y'Akaguta ngamba taata so sigamba ono ono muleke ono mulala naye ngamba ki kakati bano batunule jjajjaabwe hisitole we gye yali ne we bali bagaye nti taata weebale tukolerera tuli basiimu naye tusale ekkubo tusigaza tutya bino tebiyiza butawulira nno Africa biyiza okusaanawo. Subhana wala alhamdu. Genda osabe Saidi Islam $1 million. Saidi Islam mutabani wa Gaddafi. Girlfriend yali awo nviri zigize namugamba nti kubira address awo abere steady nasindika ennyonyi nemukola ki. Girlfriend ali Libya bazuukuse Sunday eri awo balwakutaana enviiri bazitankudde ekiro zoononese. Unaamugamba enviiri zange siki
ne abazikola w'Ebungereza namugamba mukubire bamukura muga weteeketeke tukukima asindika ennyonyi w'Ebungereza basasula ekisaawe basasula buli kimu kyonna bamuleeta akola kuki amubuuza olunaku okuyuza kuspendinga sente nga mmekedde namugamba about 2M muwala teyategeera mitwalo ebiri namugamba about 2M a day Said Islam ya spendinga ngo bukadde bubiri obwa dola yes ngaakola mulimu ki mwana wa president ali ku sente za ggwanga kati olwaleero ngeno omusaba akadoola iwe omubuuza yali akola business sente za spending anga kakati ebyo bintu ebirezemu abakulembeze ate bano abaana bananyeza bwereera ebiseera ebisimu obusingi tebamanya kubanga ffe bwe tubeera wano tetusobola kugamba baana history waffe omwana akusanga muyenga mu apartment gweoyogera ezo tomugambako nasulako mu kiwunya nga ne toilet yennyini ngitunulako kyensulayo nkiraba nga kyosula wali okikola ki twayiza kimugamba kati ye omwana n'akulira muyenga n'akutenda bugezi naye history ono amugandi mwana wange nava wano tuli bwetu ne bwetuti yavaawo bajjajjaffe history waffe oyo bakitaffe baamukolanga Desemba waddangayo gwabadde muyenga ng'ofurashinga abadde kololo ng'oddayo ku nkoma n'envunyu n'oziraba magoti kati omwana tamanyi kibayita nanvunyu naye ffe twazimanya n'omanya nti yakatoilet babwete ate n'omanya toilet obutawunya waka bikuta tubikaza ne tubinyokeza tubisuulayo wansi toilet neekola ki neetereera kati ezo history bwe zize zivaawo abaana baffe bamaliriza butuvaawo bali mu mbeera eri opposite soka ne bana bakulembeze baali badde bayamba abazzukulu kubanga ligimu yaffe abo bonna abaliwo ng'abazzukulu bamanyi sente yokka abazzukulu bokka bamanyi Nando's abazzukulu bamanyi KFC abazzukulu tebamanyi kirala omuzzukulu amanye nti nina okgenda ku baasidde ate mu kifo bwe kiri si waka eriyo baasidde nga tulina zikwatirana bweru kakati tetusobodde kuyamba baana abo bakola ki kati buno obukulembeze obuliwo butunuulire nammwe abaana abayivu abaliwo abatuwuliriza mutunuleeko nnyo mugambe jjajjaffe kiryataffe bwe tugenda tutunula bweti emabega eri tewaali kaliyo niyo tuwadde byonna naye bwe tunula history nti yali luli nga tetumulaba muganda mutabani wa luli yaliko president professor ng'asomesa Bungereza naye ali awo ne tugamba nti naye batabani ba Amini n'abali mu kweyiiya bwe tuddawo nti abatabani b'Obote ekiyamba abakulembeze tulaba kati nga batabani b'Obote upbringing teyalimbi they are humble people abaana abo nabo osanga si baali badde bakola ki naye teyabayambako kuteeseza nsi singa n'Obote yateesa kino kyenjogerako yafuga emyaka emeka yafuga 8 ogwasooka n'afuga 5 kikyotegeeza myaka 13 egyo giba mingi nnyo Amini yafuga 8 gokka anti kigambe nti sabotage yali nyingi nnyo n'okwozebwa obwongo kwali kungi nnyo nga bamuteeseeko ebintu bingi bitaakola Amini yennyini ne bubuuza omwana olwalo bamuzannya firimu nga yali mutabani we Mwanga ali Germany PhD teri mwana wa Amini atalina PhD bonna abaana baasoma mutabani wa Amini gyali France Mwanga ensi yonna bwe baali bazannya ekifirimu Amini yali omwana we kisajja kina Kenya kyazannya Amini sirabanga muntu yazannya firimu muli yali tetuuka ekintu ng'omusajja omuna Kenya yazannya Amini ajja mugula fridge mulimu emitwe gy'abantu Amini yalidde ekibumba ky'omwana we ensi yonna n'olwaleero abategeera ekitono bazaako firimu Amini yali ani naye omwana mulamu n'olwaleero kakati ebintu bingi nnyo bibaayuza obwongo bw'abantu ne babalaga kirala kyobola nti omuzungu agamba nti bw'oba oyagala okukweka Omufirika wandiika musajja Kyemba yawandiika katabo Another Side of Amini weekali Another Side of ki weekali saidi ya Amini endala Henry Kyemba yali omuwandiisi w'ekyama ndowooza yasooka ku Obote n'awandiikira ani Amini yaliko Dr. Henry Kyemba yakafa fedali myaka 9
afudde ali myaka 9 Luchemba kubanga naye yali aba sabotage gye bakola ku Amini nga nnene ye tekamaleeta okubuzibwako era afudde tebamusibye niye wandika another side of Amini so yalina side ye nnungi why jitulaba olwalo yetukabye olwaleero ate lwaki teyalina nnungi yetukabye olwaleero jetwagala okuddamu bakulaze wano ennyonyi ng'egenze Bungereza jjo ng'ensi ekulaga ekipya kyabadde kipya direct ku lulwo from here New York was direct mu budde bwa Amini abuuza eno ennyonyi eno Bombardier kilasi ki eyinza okuba nga eri mu 5th class Amini yavuganga VC10 eya British Airways ennyonyi efuluma that year yabanga eya Uganda Airline nga tebagibanja n'ennyonyi eyesembawo nogwe yagwa Italy yafiiramu basale yali ennyonyi zaali za Uganda Airline nga tezibangibwa New York, France, America, Germany, Italy ennyonyi nga zigenda butereevu nga ziri ntebe si za bbanja government ya Amini yazigula yes kakati olwaleero batulaze eri ennyonyi weebale nnyo kipya kugwe si kunze nze ntula n'eri njagala n'okujjako TV naye ate nalabye Uganda Airlines yakitaddemu aipo ey'amaanyi okulaga nti kino kyanjawulo tusobovaane wano kyegamba nti omuntu ayinza okukuleesa ebijanjaalo n'agamba nti eyo nnyama ate ne biwooma naawe n'okkiriza yadde bibadde bijanjaalo naye biwoomye ng'ennyama ajongamba nti ekyo si kipya kiriwa kyongamba ekipya ennyonyi ze tezaalina bbanja zaflyinga nga kuva wano New York n'ennyonyi yagwa mu 1990 eyaani yafiiramu abantu e Italy nizagenda nga mu America Uganda Airline ennyonyi nkugambye tulina ennyonyi latest olwalo 380 ezo zivugibwa United Arab Emirates the brand new ezo za sente mpitirivu Amini tiyati abataliza kuvuga Bombardier ate kati sente ye yazijjanga wa bono jata so eggwanga lyalina sente okusinga kati ne sente zetulina wano nyingi okusinga zirine kuzibalirira program kubanga n'Amini ogenda okugula ennyonyi ezo gavumenti yatuula bantu bekalakasa baana bekalakasa buti bwekalakasa makiriri nibatuula nibagenda kuvamu nga muvudde mu proposal y'okuleeta ki ente bagenda kugula nte Denmark zino zibakama zinosubulaya ekigitumya nosubulaya bakitaffe bajjajjaffe bazituma nosubulaya nti ente ya bbeeyi yagula sente ente 3 bamugamba bagende mupangisa ennyonyi bagenda omugamba ku nnyonyi nga sente ez'okupangisa ki abagamba mugule mulamuze ku nnyonyi egula mmeka bagenda okumanza nti mugule ennyonyi ereete ki ente nayo yennyini esigalewo ekola emirimu abuuza ekyo kyekyo ndibatandika okukola okuwakisa ente emabega wali ente baawo bayitamu vete ng'ente zijja ekyaziteesa ente baawo ziwummulemu kubanga ennyonyi ekooya kati bwe zajjanga ne ziwummulamu bazitanga amabega vete genda otulewe wakyaliyo okuwakisa oba tekuliiyo tufune buliidi zino bulungi nnyo kuba bateekamu n'amagezi baga nti ente ezo tulina okuzifunamu abavete bakolemu ki kyoba balaba nti bantu basoma nnyo ebyobusolo babwanika okujja okugoberera abaasooka abasoma okusoma ebyo veterinary ku Amini okwo ente zizze weeziri okuziwakisa okukola breed ente bazitwala nga eyaboke walinga aboke eyo faamu yali eyo ng'ente eringanga entingo oyinza oginona nga eringa akayumba zebakyusanga ezo zitalina nga mayembe ente zaaliwo nga faamu za gavumenti kati olwali ojja kwegamba nti ente bwebakola ekyo ekintu kikoze eki ezo emmere zoolaba Amini yazireka agula ezo satte yazireka awaawo pamba Kabalega ne Mwanga azigula Belgium yazigula Belgium nazireera bagenda n'okumuwamba nga boodi weziri awo kuba zitandise okukola ku obote abantu baga nti obote yazikoze eki era bannabyabufuzi bakyogereramu nnyo nga bakyeteekako
bakitaffe tanaganaga nti batange yasubulanga produce nga baleeta gundiwa okuleeta gundi ezo okuleeta ebigaali by'omukka okuva Kasese n'agazi boodi zaaliwo ez'emmere zajja bagenda okuwamba amini nga boodi emmere we ziri training ezikoze eki eziriisa buli kirungi yakyagalizanga ggwanga lye Nalukolongo locomotive kiki obaakoleranga ebiyumba brakes spare obaamukoleranga Nalukolongo kivuba bagitanga Nalukolongo locomotive nga wakolera ebibodi by'eggaali z'omukka okubiyunga ye bwe yakolanga ekintu franchise yajjanga butereevu ekyo package yajja n'ebeera Nalukolongo awo ffe twabigendangamu ekyo nasolanga waliwo tata mundeeba ewaffe nga tutambula ekiro batwalamu abakozi abapangisanga ku mayumba g'ewaffe nga batutwalayo ekiro abaana bakolamu ekiro ne mubeeramu ekiro nga mukola nabo nga mutunula ebintu byebakola nga bakola gaali zebakola bibuleegi babitwala e Malawi babitwala e Zambia nga bikolerwa Nalukolongo kakati ebintu byonna byonna bwe mujja ne mulowooza ebintu bingi nnyo bye mulabanga ebipya ebintu abiraba dda wano byaliwo ate newunyisiza nti ekyennyonyi bwaffe twalabye nga kipya webale Kiringitoni ejjinja ngumbi zaavanga jjinja kyapa kuku krokodayiro bagenda twasobolanga ngumbi ekyayina ezaalinga awo ejjinja nabwo ebintu bingi nnyo bimulowooza nti tebyaliwo mu binoonyi byaliwo twalina faamu yali esinga obunene mu Afirika yali ekola pala yali Masindi awo nyimirira ndaba faamu emiti egibudde akaleka mbuuza omusajja waliwo organized ugenda osanga stenso nenvaamu nenyingira bwe nebuuza omusajja nti kino kiki nanga nti no pala konze pala kiki timasanda nembuuza gakola ki nanga gegakola emipiira ejjinja dandrop bwe nakolawo oluvannyuma nenkomawo yanenyimirawo nenkolawo omupiira ogumanyi omusajja ono akole mukwano gwe namufulako omukwano bwe najja oba namutwalira ki nanzikiriza nambuuza nanga nti nemuganja nanga jangu tukole omupiira wa nenkoona omuti baba neguwanda tandika okuzinga omupiira guno ogusambwa era nagenda nagwo naye ngaekyenjawulo ekyaliwo gwali guzitowamu amasanda gaalinga maanyi naye nakola katono nagenda nga nkawula nkongera okukola ki okuzitowa ate bwera wakasamba era nga kaluma ebigere kwegambanga naye nga nakazinga muki mu masanda ago emasindi awo ebbiso ojja okutuukaawo ekinyala kati wonna baabitemawo dda temukyali mutina gumu kakati ebintu byonna bwe mulowooza nti tebyaliwo byaliwo kabe bajaganyiza ennyonyi eyo ng'ebumbye yuke webale nnyo abaana abange n'obuzibu ne batabali bange batutudde awo awamu babuuza naye gwe muzeeyi buli kintu kyonna emboga bannaye ne mbagamba kye bayita omubisi gw'enjuki ngumanyi kati olaba abasinga obungi omubisi gw'enjuki abantu balya sukaali ggulu naawe bagattamu sukaali ggulu mumanyi kati bayiiya ne baleeta buli bunnyininyini akasajja akatuufu ne bakamula ne bamyuza ne bateeka mu ccupa kuno kungulu kwana awasema ne basuulako obuki obusejja naye nga eyinza okuba nga omubisi gw'enjuki guli 65% ne sukaali ggulu ali 35 kati nze bwe nnuna ku ogwo mugamba nti ekituufu naye mulimu sukaali ggulu nze musajja akuza amanyi ebintu nze ofumba ebinyeebwa nembirawo nga nti mulimu ebijanjaalo kati ebinyeebwa tule mulimu ebijanjaalo mulimu ensigo za ffene obusejja obutunulirako gwe wali osanze ebinyeebwa byoleka ku kyoto ne bitabimba nebino bitokota buki butokosi kakati kyekyenjawulo ffe kyetulira ku mmwe nze nina kye nalaba era bwe nkiraba manya nti ekyo si kituufu gwokana gati omusajja asekudde ebinyeebwa nga mbiraba tomanyi kiyasoose mukiba kuli munda wanaayiwamu naye nga munda mubaddemu ki ekirala kati ensi yakyuka nekola ebintu ate nabakola ebintu tewakyali abalondoola obanga singa balondoolebwa ebintu byangu nnyo ezo ensigo za ffene zisanga wali nga zijjudde naye ajenga nti mukyalo eyo bazinoonya bazigula ensigo za ffene gye ziri mu owino bazitunda abantu zezikuba ebinyeebwa zez'ebinyeebwa kuba tetta naffe mu kyalo twaziteekanga muvu ne tuzizirya kakati oli amanya nti ngenda kuba ebinyeebwa kiro mmeka nti buli nsawo 10 nja kuteekamu ensawo 2 ez'ensigo za ffene buli nsawo 10 nja kuteekamu ebijanjalo ensawo 3 buno obufu so si ebiramu ate mulimu buno balonda obwo obwa faagifaaji obwo kati ekyuma bwe kibukuba kibufuula ngano engano nga
ayiwa muli mpola abali ne kilo 4 bwayongera mu kilo 15 oba 2 abana kilo 6 ebijanjaalo bigula siringi 8 bwayongera mu kilo 2 aba maze okufuna sente abafunye maze okufuna 1.6 million kakati obwo bwe buzibu nti abasinga obungi mu generation eno mulaba kintu kirala ate temusoma bipya ate temusoma bitabo kumanya ate nga mulina chance nene nnyo kati mukulide ku mulembe omulungi internet weeri ffe twalina internet nanoonya ebintu bingi olaba oyo omwami yafa Kisolo yabeerangako super wagulirako yalingako super bamuinterview nganga nnyo Kisolo Semwanga gundi yamuletanko wa NBS yali musajja ngamanyi ebyafaayo lutwakulanga naye bamuzaala mu Ndeeba wali era yampa ebintu bingi nnyo yasobola okumukolera namuwasa ennankula photocopy y'ekitabo kya Muhammad Ali mu 87 ng'akirina yakiriita n'ekisomako n'enkyagala nnyo nanga kinyinza okuyamba nsobola okukola photocopy namuwasa ente zaali nnyingi ddala nankola photocopy oyagala kusoma kusoma nvudde walanga okusoma nkwetaaga ate nga nkuteekamu ssente nkuteekeramu ddala ssente so batumaliriza ku nsonga eno aje ey'okwetonda ogamba erina okubaako ebikolwa birina okubeerako ebikolwa alina okuta abasiba bonna so wali tosuubira nakusuubira nti musobola otuuka mu ssaawa eno nga bino bye mukola sikirowoozangako era bw'owangaala ennyo kyova olaba Abaganda balina engero nti okuwangaala ennyo kapa yali akudde balyaki emmesi yali akudde balya kapa oba kuwangaala ennyo waliwo n'olugero olulala waliwo ebintu byoba weewuunya kakati abaafa nali ku CBS awo nenjogera ekigambo naye nemmanyi oba tebanzikiriza kudda nembagamba nti ng'Omuganda nakyawa Obote okulumba olwo naye nga Munnayuganda njagala nyaani yakola ebirungi mu ggwanga Uganda naye eriyo omuntu ate ye nga tayagala kuwula kye bayita Obote kakabiri era takolanga ku kiruna ki naye nga Obote ensobi gye yasooka okukola yakola mistake okukkirizibwa abazungu mubuulirira kubanga abazungu be bakyayisa Abaganda mu Uganda abazungu olw'obumanyi bwabwe n'okulemera okubbibwa ettaka n'ebirala abazungu baakyawa Abaganda ne bawolekaminga Obote abo mukujja ne bababuulira temukkiriza Abaganda okubafuga kakati Obote bw'akola ensobi eyo n'awamba obukulembeze abantu bamukyawa na buli kalungi konna Obote ke yakola tebakalaba naye nze ndi wanjawulo nze omuntu eyatta kitange manya nti yatta kitange naye ekintu ekyo yatandika essomero liri tekijjaawo kuba nti yatandika essomero eryo okitegedde so nsigala nzikiriza kitange yatandika ki essomero era nempera appreciation nti kitange bwe yali yatandika essomero eryo lirina omugaso gwe lyakola omusajja bwe yatandika essomero lirina omulimu gwe lyakola mu ggwanga ki Uganda kati ekyenjawulo kyenkola ki kyenina Obote nze mwagala ng'omuntu Munnayuganda ne mukyawa ng'Omuganda kyenjawulo kyenkola ki kakati n'amiini naye mwagala alina ebibi yakola kuba yatta Kasiita kyanyiiza kuba ekyo yamutta ate nga amuttira mu prime nga ntegeera bulungi nnyo tugwe twalyanga naye ekyemisana n'ekiggulu ensi n'emukuba mu mawulire ng'afudde ne kitange najja ku nnanga naye yabeera ng'ali so ate kitange ne yeekweka n'okwekweka tatange yeekwekako kuba yali mukwano gwe nnyo ng'alowooza bamusse kubi naye nga oli yamutta gamba nti basse mukwano gwe naawe genda otte mukwano gwe bonna bafune payini eki yekyasa Kasiita kakati olwaliwo tugamba nti President Museveni bitulaba olwaliro si bye twali tulowooza sibeera mukyamu ate nze ekibiina kyentegeera NRM era saagala kikole kubanga NRM it's my company gye nateekamu shares zange saayagala egwabula njagala erongoosebwa esigalewo okitegedde yes tugenda kukoma wano ku nsonga eno olunaku olwaleero